ate n'ekirala abakazi bintu bingi ebikyusa emibiri gyabwe. Abakazi asinga bo kibeerabira oba abantu asinga kibeerabira. Don't expect nti omukazi wakere ncha kumacha na azaala agenda siga kye kimu katakoze eki atazadde. You get it? Mulimu kati for example mu omukyala akere ncha kumachanga bwazaala omubiri ne gusumulukuka. Bwekiri. Not that tetufa ku bakazi baffe, but still you can take her to gym nene mulwana n'okuluzinga omubiri ogwo. So that's why some of us we decide to love them that way. And when it comes to marriage means commitment. Okubeererawo omuntu omubino obuki n'obulungi nti ne bwakire ncha ku macha n'agejja atya gwayino mubeererawo kuba otamubeerawo ni ageno mubeererawo. Oh, that is too sweet. So kati yensonga emu ku nsonga gye nadde njogerako kyobola n'abakyala banatu abuki batamanyi bakyafe tubaagala nnyo n'okusinga bo kye bakola ki kibalowooza nti banene abakazi batubeererawo. Kati seno tuli mu kwogera ku nsonga ya mukulu King Saha ne mukyala we nyenjaga nkwene incidence endala yakatuka I think 3 days back yadde kuba nagikozeko video yadde ya Haji Bakaluba moli yayidde by the story about that naye mukyala we yazinga ambadde na silipa mukyala we mukulu yazinga ambadde na silipa nga nengoizi yadde ambadde zeewunyisa ngabya but this is a wife to a billionaire abawuze yeah this is a wife to a billionaire ekisookedde abantu abagaa nti omusajja tomwabika n'omweyalira babyogeza bulumi. It is in female nature. Omukazi bwakwagala agenda kwebika akweyalire. Nawe bolabanga abeefula abeekalakaasa. Omusajja lelelele ebasimu emu yakabona njaga kulaba najjanga adduka misinde. Nakabona aluli wakola boti n'omuga biveeko ebyo n'abivaako neyesigama mu kifuba. That is it. Ate n'ekyaze kankubuulire. Abantu asinga bo balina kye batamanyi. Some people are badly hurt. Ate nze kino kigambo omwana w'obulenzi olunaku lwaleero ali wanenga. That is the biggest red flag mukazi ngona awasa. A woman amenyise nnyo muleke. Kozi tagenda kujiyo makulu ga bufumbo. Kwa makulu go bufumbo gali kwebeererawo. Abakyala b'okubali ne ba family members ba respecting abakyala baffe. Point nkulu nnyo. Babeeko respect gye babawa. Kubanga abasinga bo tebamanyi nti amu tufaananga bwe tufaanana babakyala baffe. Tunako so kusanga nyenzo okujja wano. Nenga simena DNA society libajoza. Ekisookedde abantu abagaa nti omusajja tomwabika n'omweyalira babyogeza bulumi. It is in female nature. Omukazi bwakwagala agenda kwebika akweyalire. Nawe bolabanga abeefula abeekalakaasa. Omusajja lelelele ebasimu emu yakabona njaga kulaba najjanga adduka misinde. Nakabona aluli wakola boti n'omuga biveeko ebyo n'abivaako neyesigama mu kifuba. That is it. Ate n'ekyaze kankubuulire. Abantu asinga bo balina kye batamanyi. Some people are badly hurt. Ate nze kino kigambo omwana w'obulenzi olunaku lwaleero ali wanenga. That is the biggest red flag mukazi ng'ona awasa. A woman amenyise nnyo muleke. Kozi tagenda kujiyo makulu ga bufumbo. Kwa makulu g'obufumbo gali kwebeererawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribinga onako lwaleero ntudde ne kabona omusajja omwategeera ku app bwe nalabyeko yabadde adifendinga bakyala baabwe abawaka sirabangako omuntu wakikola ku TikTok. By the way, this was my first time and I got interested n'engamba mani jangu tukyayireko wano ku HK Media tubeere nga tuwuliriza more of your stories. Banaye mwebale kutula mwebale kusubscribe nga bwoba oli mupya nyigira akagamba ako ka subscribe okubeera nga otweyungako oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera nga otufollowingako bulambalamba. Teweerabira oyita ku Mbiru Furniture. Esimu ya Mbiru Furniture banaye nze ngikwata abakyala tonsindikira message nze njirina era nja kuddamu. It is a business line jangu ng'oyagala bintu. Abagala emirimu sinaba kufuna mirimu mingi naye bwe naabeera ntuusizza okwetaaga abantu nja bagamba bannaye mujje mutuwagire yeffe tulina furniture ow'omulembe. Nkubira essimu kola odayo nga bwolaba bwe tuzze tukola ku bantu abalala naawe tujja kukolako obeere n'ebintu ebirungi mu nnyumba yo. Nsanyusa okulaba nange okusinkana. Ndowooza katono weebake ng'olaba njogera simala. Ki ekinneebasa? Nduddewo nga nkyayintroducinga nga nnoonya ssente.
abagaga obo ino bayisa obviously kwawe batutuziza wano olunaku lwaleero bwekiri mbuza ku batulaba abaana abatulaba mwena assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi. Bampita Kabona life coach basically on TikTok okusingira ddala ndiringa nnyo n'ebintu bya intersexual dynamics then n'obufumbo nze omu ku bantu abavaayo ndabe tuyinza tukyokera enkya ku makya tulabanga obufumbo buddamu nebeera intact buleme kuggwawo nga bwekiri mu kutuukawo essaawa ya leero. And I'm under the umbrella of Musajja Zukuka. Musajja Zukuka. Nsonyiwa okusala ekirimi mbasaagala nti kwerabira. Intersexual dynamics kiki? Intersexual dynamics nze manjaganya emanjogera n'abantu bagende bakole like homework. Kati omuntu andaba olunaku lwaleero nga bw'oli mukula after this video njaga obeeko ne wonotinga ogende omanye nti kati mpulidde ekigambo ekipya kagende ekinoonyeeko yabajja kutegeera. Oyimiriddewo ku Raboy Child, it's amazing. Naye nze njagala okutegeera ku lwaki obufumbo essaawa eno buli mu kuggwaawo okusingako edda. Bwe kijja naddala ku nsonga kwe twasinzidde nze okujja wano oba ku video kwe twasinzidde nze okujja wano eno nze nina okukkiriza oba nina engeri gye ndaamu ebintu nti ekintu kyonna kyonna oba omuntu yenna waba ng'akola ekintu nga tali appreciated ebiseera esinga alekerawo kikola nti tuli mu mbeera whereby omukazi tali appreciated ku mirimu gy'akola ewaka n'omusajja it is the same way webale nnyo kyovulanga abantu asinga essaawa eno badduka obufumbo people believe nti bwogere enkya ku makya n'oyingira obufumbo oba oyingidde ekkomera togenda kusigala ng'oli musanyufu nga bw'okoze eki bw'obadde but I think abantu abali kunene abakimanyi bw'ofuna omuntu akwagala era gw'ofumbiddwa ne mukwatagana bulungi I think marriage is the best thing because you get genuine support. Tomanyi kye kitegeeza kubeera nga bw'ofuna ekikuluma waliwo omulala gwe kiruma because Hadija okimanyi bulungi okuva we twakula time etuuka nga there is how you detached from your mother to a certain extent and it is the same thing to our siblings. Weebale nnyo olusobya ne baganda bo kati Kabona ni musajja mufumbo ojja genda okwesanga nga obudde mbumala nnyo ne mukazi wange n'abaana like that kakitegeeza sisobola kukeera nkya ku makya sistange ne muwa obudde bwe bumu bwenyinza okuwaani mukyala wange era kyovula abasajja abasinga bakimanyi bw'obeera n'emitwalo 10 maama wo nakubira essimu ne mukazi wo nakubira essimu oli most likely maama muwaka 2 8 ogugwe mukazi wo. Yeah. Mama takola chaos banaiba mama nga batulemeseza tebabimanyi. Kale, taking you back to the video gye nalabye ku TikTok nalabye defending mukyala wa King Saha. Kiki kyabaddewo? Basically nalaba video ya mukyala wa King Saha ng'ali mu kivulu ky'omwami we then nendabanga waliwo abantu abali mu comment section aboogera bajjonkera ng'enjoga ennaku zino nti simanyanga munene nnyo alina olubuto olunene simanyanga biki so nenvayo as a concerned person adiringamu eno sekita y'obufumbo ne ngamba kankyogereko. Abantu asinga balina kye batamanyi tugenda oluusi okufuna bakyala baffe ng'oluusi tuli ba agents oba oluusi nga tubasingako naye mukimanyi bulungi omukazi enkola si yenkula yaffe ey'abasajja cause tudde omuntu asookera enkya ku makya n'akulaba n'alowooza yo something like 25 naye baleeta mukyalawo ali with the same age with you ne balabanga ate ye omukazi omukulu ennyo kwani kuggwe which is not the way. Ate n'ekirala abakazi bintu bingi ebikyusa emibiri gyabwe abakazi asinga bo kyebeerabira oba abantu asinga kyebeerabira don't expect nti omukazi waakera enkya ku makya n'azaala agenda sigala kyekimu nga takoze eki nga tazadde. You get it? Mulimu kati for example omulimu omukyala akera enkya ku makya nga bw'azaala omubiri ne gusumulukuka. Not that tetufa ku bakazi baffe but still you can take her to gym nene mulwana n'okuluzinga omubiri ogwo. So that's why some of us we decide to love them that way. And when it comes to marriage means commitment. Okubeererawo omuntu omubi n'obuki n'obulungi nti ne bwakira enkya ku makya n'agejja atya gwalina omubeererawo kuba otamubeererawo ni agenda omubeererawo. That is too sweet. So kati yensonga emu ku nsonga gye nadde njogerako kyovula n'abakyala banantu abu kye batamanyi bakyaffe tubaagala nnyo n'okusinga bo kye bakola ki kye balowooza nti banene abakazi batubeererawo. Kati sano tuli mu kwogera ku nsonga ya mukulu King Saha ne mukyala we nye njagala nkuwe ne incidence endala yakatuukawo I think 3 days back
yadde kuba nagikozeko video yadde ya Haji Bakaluba moli yayidde bayire story about that naye mukyala we yazinga ambadde na silipa mukyala wo mukulu yazinga ambadde na silipa nga nengoyi ziyadde ambadde zeewuunyisa nga gabya but this is the wife to a billionaire abawuze yeah this is the wife to a billionaire to an extent nti basire queen abasinga abali kuneeno tebamusinga na closet erimu ngoye za bay bwaganti kati ngenda zambala because this is a traveled woman eyawangalirako e UK ne bawe you get it nti ne wagamba nti ze njega kwambala lugoye lwa $10 so lwambala but yo nati yabirowozezaako yadduse misinde atuuke kusini alabe kiki ekigenda muki ekigenda mu maaso ate era bw'omulaba in that video era olaba this is a person atali mu mbeera zentuufu she's a stressed person so I think nze ng'omuntu we should appreciate ebirungi abantu byatukola ki byatukolera kabe mukyala kabe mwami because gyokoma ku appreciating omuntu gyakoma okusigala ng'akola ekintu kyekimu n'okukola even better because kiringa akolera muntu kintu naye ng'omuntu otasiima wekanga okikoze eki okivudde kwa bikunyiye n'obyesonyira ddala so naye nze era kale era ku marriage siganye mwagala nnyo bakyala bammwe naye waliyo era abasajja bendabanga bo they don't appreciate ng'omusajja newomuwa omuzindaalo n'omuyimusa n'omugamba kati describe your woman nga talina kirungi kyasobola mwogerako naye ng'ate tavaawo kati abo bo tubateeke mu kategori ki I think yemu ku nsonga enkulu eyatuleesa ffe nadda ffe ng'abamusajja Zuukuka nange Kabona in person kujjukiza abantu abamu oba gezaako okutereeza kwaffe our major goal is to make men masculine again men to be men again to believe in themselves yes kuba kati omusajja onakula ali masculine akimanyi bulungi it is his role to protect his family and woman that is it nti ffe abamu ku ffe mukazi one wabeera ng'akoze ensobi in public you're going to take it oleme kukkiriza muntu yenna yenna kumugamba kintu kyonna naye ng'olina kutuuka waka n'omugamba when you're in public don't do this and this again n'abasajja bababuulirira atemanyi naturally abasajja bakula no I'm talking about my woman singa mbeera ne mukyala wange nabako kyakola in public nyinza obutakkiriza muntu yenna mwataakinga let it be a family meeting nti yaffe tulina family meeting oli akere nkya kumakyabeeko byagamba mukazi wange no nja kigaana and I will take the blame as a person but when you go back home nja mugamba if you to stay with me kino tokiddamu nakino nakiriwa kiri so tekitegeeza nti olw'okuba akoze ensobi nina kuyimirira omuntu amuyiseemu amaaso no we can't accept that njagala okutegeera n'abasajja nabo bababuulirira balina bakojja abasajja on my side mu kulaba okwange omusajja basobola okumubuulirira but effect y'omusajja okumubuulira tekola nnyo omusajja ayigira nnyo mu nsobi ze okusinga okumubuulirira abasajja balinga nsobi okay ekyabasajja kiriwo ekiti nti weesanga ng'omusajja ayigira nnyo mu bintu byakwasaako emikono experience yes kyovula abasajja abasinga ogobeera ne podcast yaffe yamusajja Zuukuka be basajja ababaddeko mu bizibu nti buli kyomugamba aba akitegeera alina ku ssente ne zimuggwako maybe that kyekijjo kiri ekyo kyeboogerako Abaganda nti ennume ekula biki ekulabigo yeah but a girl can listen I think men should style up awo twavaawo okuyigira mu experience onaamala funa sirimu ove ku mwenzi no si bwe kiri anti kati Hadija olaba n'ekyago kyotamanyi Hadija ogenda okunsinkana nga ndi 31 years or 30 years okutandika okundeetinga nga mbadde n'abakyala ab'enjawulo si gwe yaŋŋambanga nti weekuume bwoti kitegeeza ndi muntu mukulu ekimala okumanya nti nsooka okuma mu ngeri bweti ne bweti muggyeyo kakarakita k'abasajja abatuufu kennyini omuwulidde ataakinze ebyabasajja ebituufu oh my god ate abasajja banaye tebaagala bagambako omusajja olina mugambako otya ku nsobi ye olina kusirika busirisi no I think how do you talk about things n'omusajja ng'olabira ddala mu butuufu omusajja we alina kyakoze ekitakuimpressinze without offending him okay kale kano k'abakyala basically bawo wakola ekintu tokyogerako there and then omanyi for us men we are leaders ate eri muntu ataaga mukkakanyanga mukulembeze ate tesaagala weerabire mu makaago omusajja eyo omukulembeze w'amakaago so I think era abajjajjaffe bakimanyi era bagamba nnyo nti ekkooti y'amaka kiba kisenge osobeera n'omwami ono akola ensobi oba nabaako kyaggamba nga it is not in line n'osirika oba n'okikkiriza but then later
in your good times kati folusi tulya ne bakyala fa kulinda ne mutwa ne mwogera sorry ngolya nga mwogerezeganya in those good times asokugamba ekimonyiga ninga atera akirese in a polite way so kati gwe ng'omuntu for example kyekye kugambye omusajja yenayina yazuukuka oba omusajja yenayina amanyi kyayagala okonsideringa ebintu by'abantu b'okulembera noga Hadija abayogedde kino ekintu kitegeeza waliwo ensonga lwaki akikoze eki. Let me put it into consideration. How do good times really come about? Ng'omuntu oli hati olumwa. No, will those good times be there? A person is supposed to be emotionally intelligent. Omanye engeri gy'ofugamu emotions. So sigamba nti wonyigirizibwa obumbu ensi si wetambula. Otabuka. Kuba gwoba nti gwe wonyigirizibwa otabuka n'ovuma buli kimu lwaki nnyoko n'ekitabo tobavuma bo tebakunyiiza. Abo si babbaabo. Webalinnya. Twogera ku bbaawo. Ne bbaawo abanga kitaawo. Ate batugamba tokkiriza kubeera waifu ate ng'olinganga gwe maama w'omusajja. Kati ate omusajja abeera atya kitaawo. Anti kati abantu kati aba babyogera be mbanjagala oleete entule wano obayiseeko kibooko. No si kibooko tusobole okwogerezeganya tujje points babinnyonnyole because tulina ng'egyo ngamba women by nature baagala omuntu ng'abasinga almost buli kimu amagezi sente buwanvu muscles buli kimu you get it to an extent nti akazi bagana abasajja abasinga obulungi omukazi omusanga alabika bubi nenga ayagala omusajja nga mulungi we have seen that so kati gwe ngamba otya nti omuntu akusinga amagezi ate oyagala omutegeere omuteeke mu line obviously you won't. Pannaga omusajja challenges omuntu akusinga amagezi oyagala omutegeerere ogiddeyo ddala character y'abasajja. But anyway, ebigambo byombyagala nnyo bigambo birungi nnyo abakazi tulina ekintu kye tutategeera. Waliwo akagamba akagenda mu maaso ennaku zino akayitibwa omwenkanonkano. Oyinza kannyonnyola otya? Omwenkanonkano gutuuka paka mbufumbo? I think yemu ku nsonga enkulu ezaffectinze obufumbo. Omwenkanonkano tekiriyo, it is kintu kya bulimba. Tekiriyo. It is just a statement. Ya nti kangeze ne tubeera nga tuli ba mikwano nga oli muwala nange ndi muwala. Era kuffe kubeerako amanyi nti asinga munne. And you have seen that with friends. Nti kubeerako oli nga gwe muno oyina mumanyira muki? Mumanyire. Omusajja ne bw'aba mumpi ng'akomeeri nga gwe oli muwanvu okomeeri. Yeah, obviously. Gwe walonda lwaki walonda ye? Bakabona abawanvu bali tobalaba. Ayinza okuba yalina ssente. Kati gumu olwa ssente zo omuwa ekitiibwa. That's amazing. Yeah, that's it. Bannanga. Ate waliwo omusajja naawe nga mumpi naye ng'akwesibako nnyo nga yakwesibako buli kimu. Omuntu akwesibako mwesumululeko ebiseera ebisinga oyinza obutamuwa kitiibwa. Omwesumululako naye nga just waliwo ebimu by'omwagalako. By the way, I think okwesibako gwe kwogezako okwogerako, that is what we call simping. Yemu ku nsonga enkulu by the feze gye tugezaako okujjawo. A man you should marry a woman akwagala. Yeah, nze if I'm to wontekera abala babiri ngalo gwe njagala ennyo nanjagala njawasa njagala njagala muleke. Yes. Osigale no mbufumbo ogende oli gwoyagala. Kikyajje eri video gye neegeddeko. Kyovula basinga kuffe mutwanga tulabika bulungi naye nga ate bakazi baffe balabika bubi oba babi. Yes, because bwe tujja mu bufumbo ebintu by'obulungi bikomeene ebweru. Yes, in marriage there are responsibilities. Togenda kugira togenda kuonoona abakyala balowooze nti olw'okuba oli mbufumbo olina just kweragajjalira kuba omusajja oli shuwa akwagala. Tekirina buzibu bo beeragajjalire babagobe mu bufumbo. Because if they can't sit down and digest the information I'm passing, babeera beeragajjalidde bo ng'abantu. Gwino ng'omuntu olina otula wansi n'owuliriza, yes, n'omanya era kuba kati nga bwe ndi mu kyogerako. Tekitegeeza nti omukazi atuule. Era that video got viral nenga abakazi bya commenting mu comment section batuleke twelire emmere yaffe. You get it? Abakazi baagala okulya bati. Yeah, nenga sibwe kirina okubeera gwe ng'omuntu olina omanya twabirazeewo obuzibu muno wagenda kubeererawo. Ne gwe tosigala nga ate okola mitawaana myereere. Olw'okuba olina akola ki? Akubeererawo. And it is the same thing kye nkugambye. Gikonya olw'okuba olina agenda osasula bagikanike. Thank you very much. Era kye nkugambye nti ffe obeera ne mukyalawo nga ye asinga okwagala. You don't take it for granted. Kwa si musiru. Yeah, you just appreciate it. Nti omukazi ono anjagala. No kya appreciate. Omusajja banaye nga takwagala nga muzibu wa kubeera naawe. Kyangu nnyo.
men by nature bafaayo ku balala ne bataagala. Nze ndaba omusajja akwagala yafaayo naye omusajja nga takwagala ebiseera ebisinga ayinza obutakufanako. Takuwa nakuwa. Abasajja mpulira nti bagabira be baagala. No, that is a lie. It's a lie? Yeah, when it comes to a sensible man, because nze juga kwa sajja bategerekeka bakubona abavubuka bamwe. When it comes to a sensible man, agaba kusinziira ku buvunaanyizibwa oba ku busobozi okay, kuvunaanyizibwa bw'oleeta mu bulamu bwe. Don't expect me, for example, don't expect me okubeera nga girlfriend wange mutwala ku line emu ne mukyala wange. Those are different things. Kitegeera? Omuntu alina omukyala ekikufunisa girlfriend kiki? Tujja kujjayo si point kwe tuli. Nti olunaku ojja kera enkya ku makyonda onsange nga sinakwata mitwalo 10 giwa girlfriend wange nga mukazi wange njamuwa akakadde. Kubanga yo omuntu gwe ndiisa mukene ne biringanya nga teziriiwo. Oba yo omuntu gwe nvudde naye wansi eno, something like that. Oba yo omuntu agenda okera enkya ku makya amanye nti ekituufu kiri nti kabona talina amukanziruke wa taata atuyambeko. Yes, kuba ekinyiga n'ekikola ki? Yeah, era by that video was overtaxed by slay queens. Nga boogera bingi yeah. Anti wagambye mbwa abamusimanyanga tujjeeyo beeyambisa bweyambisa. It was a rude statement. No, but it is right. It is right. Abakazi abamweyambisa beeyambisa. Yeah, some women tetubeyambisa. In fact, we always call them come buckets oba biyigo. That's very rude. It is not. It is. Now, if you no, it sounds rude, but if you want to get to know that nti omukyalo ono kigo kya buli musajja, check her phone. Ojja genda okwesanga kwa kati ekigo buli muntu afukamu. You get it? Ojja genda okwesanga okebere essimu ya naaka ng'alinamu abasajja 15 bonna nga bamwebakako. Isn't that a bathroom? So you can't compare a bathroom to our wives. Kubanga okijja ku mukyala afu ogenda okwesanga almost gwekamuliko. So she gets a special place. They are two different things. Yeah, ate era bebagezaako okwogerako simanyanga abasajja abo naffe batwagala biki teri kino kikubula Adija. Teri muntu akwagala nga taswa beera naawe. Because it takes obugumiikiriza bungi n'okwagala okungi okubeera n'omuntu. Kuba okimanyi bulungi abantu tunyiiza nti Adija nyinza okuba nga nkusinkanye leero oyinza okuba nga onjagala oba nga nkwagala kuba tonategeera true character yange. Kwajuka gy'okoma okuwanga n'omuntu otegeera ebibi ebimukola ki ebimuliko. Kakitegeeza the mere fact nti mpangalire mukazi wange emyaka 9 oba 10 kitegeeza nategeera ebibi ebimuliko n'embigumira and I'm settled with that. The mere fact nti osobeera n'ebibi omuntu byali weebale nnyo over and over again kyekimufuula special. Thank you. Era nze kino nkikubuulira abakazi asinga bajajinga okwagala kw'omusajja ku kikyamuwa batekitambuliraawo. Okwagala kw'omusajja kugira ku bintu bibiri. Kugira ku buvunaanyizibwa ne kugira ku musajja okubeera nga ali ready to commit. Obuvunaanyizibwa kwekuwa? No, si obuvunaanyizibwa bujja n'okuwa. Okay, kankusomese. Togenda twala muntu mu ddwaliro omubeererewo nga togenda. No, kankusomese ku ekyo ekintu. Obuvunaanyizibwa butambulira mu miteeko mingi. Olunaku lwa leero it is my responsibility to make sure that my woman is fine. Tekiriko ssente oba si ssente. Some women don't even need money. Some women need emotional support. Ngokubeerawo n'omubeerawo. Some women have good money, Adija. Naddala wano e Kampala gye bali nga bakola mu saloon ku Majestic wa. Naye nga kyasinga okwetaaga yeetaaga musajja wa buvunaanyizibwa. Ate okuteekinga obuvunaanyizibwa still tekiri ku ssente mmeka z'owaayo. Olunaku otusa okubeera n'abasajja babiri ng'omu alina ssente ng'omu ssente zalina nsaamusaamu. Naye ng'omu bagenda mukubira nti omwana tanadda ku ssomero alemera bifaako nnyo oba asirike buki busirisi ne wabeerawo n'omulala ng'omwana asasula tuge emitwalo 4 ng'ajja kukwata 10 aliweereze. That is a responsible man. Nti kitegeeza ate bw'afuna oba singa abadde aziina ate yandirwanye nnyo omwana we afune a better education okusinga kaawo. So kati obuvunaanyizibwa butambulira mu bintu bingi nnyo si ssente zokka. Ogambye abakyala abamu beetaaga emotional support. Abo abakyala balayika baba batomedde nnyo abasajja abatali ba buvunaanyizibwa. Baba batomedde nnyo. Kuba naye abakyala tebetaaga emotional support yokka. Omukazi ne waba alina ssente. Sinagambako yokka. Yeetaagamuko ne sinagambako era omusajja amuteekamu. Poziko nga gwakyogedde nti beetaaga emotional support yokka. Beetaaga ebintu bingi. Yes, emotional support is. Ogaye waliwo abakyala abamu nga tebeetaaga ssente. Gye bali. Yeah. Nga tebeetaaga ssente nnyingi. Nga olaba kati let me tell you this. Mulimu abakazi abakirina in their brain nti omusajja alina okuntuusaako buli kimu. Nga yamanyi nti in case of any financial breakdown alina kuddukirawo. Renti,
simu njagala kukola update biki no it becomes my responsibility nga nkuwasizza yeah and that's my wife not you a woman that I find mu hotel or mu lodge. Man, you can make a woman go mad. Omukazi nga atudana ayinza n'okugwa mu bulago gwe n'akutuga. Kubanga oyogera ebintu ebituufu ate nga biruma. Omanya amazima galuma. Amazima galuma. Wogamba muno simanya abakazi abamu biyiga osimanya biki omukazi ayinza okwetunulamu ng'alabira ddala mu butuufu yeebase n'engundi luli anyway ekyo kijja bayambako okulekera awo obwenzi. Kati tudde ku nsonga y'abasajja osula mu mmotoka abasajja osula mu mabaala. Bizibu ki ebibagoba ewaka ku bakazi bammwe bwe mwagala bwe muti nga bwe nkuwulidde oyogera osula otya mu mmotoka? Some men are emasculated. Kati olaba bwe njogera kati nga bwe njogedde most women run to my inbox nga basuubira omuntu ali god sent. You get it? Nenga si bwe kiri bo baagala ebiseera ebisinga abantu abasinga baagala kirungi kiri kungulu ne beerabira nti oli waabanga ayogera mazima gagenda kugiramu n'ebikunyiga naye tebigajjako kubeera nti maki nti mazima. Kati for example ojja genda okwesanga olunaku lwaleero Adija nga gwokere nkya ku makya okubeera n'omukazi n'omukolera ebirungi waliwo byalina okukola ebikukakasa nti omukyalo ono olina omubeererawo. For example when it comes to marrying so akera nkya ku makya nempasa mukazi from nowhere nga tambeereddewo okumbewo kiyinza obutabeera ssente ki but there are some women who treat themselves like women. You get it? Nga yisiza ddala ng'omukyala kati ate obuzibu obuviirako kati waba ayina kubeerera waati even kati nga kyenayogeddeko ekya emotional support. Yes, some women agenda kere nkya ku makya omugabo manyi ekituufu kiri today I don't have money nga bujja obadde omuwa. You get it? Nkutagenda kuwa ssente but you want to see this woman. You get it? Ajaga okay I'm coming. You sit down, you talk. Nedi stress ajikugyeko. What she has done is good. What the therapy? Webalinyo to a certain extent. Ne emu ku nsonga enkulu ereeta abasajja okusula mu mamotoka n'okulemera gye balemedde. Most men are emasculated. Basimpinga nga bafuna abakazi. Oli nabeerawo Adija kino Adija naye Adija okulooza Adija yikabaka buli kimu. Ngera Adija ali awo yewana n'okwana nze. Kyenjoga n'engamba nedda kabona takikola. Biki. You get it? Ninga ate si bwe kiri nti to a certain extent gwe ng'omusajja onoteeka amateeka kw'otambula nga oli wakuwasa mukazi kyeki kye nagambye n'abasajja abakikusa kankubuulire good things come with abasajja eva bawaayiriza lwaki muwaayiriza abakazi? Good things come with bad things. Nti obanga oyagala funa omusajja ali masculine asobola okuprotectinga asobola okumanya obuvunaanyizibwa bwe ng'omuntu asobola okubeera ng'alabira wala okusinga ku basajja ab'obulijjo. Mulimu ebintu byogenda okugumira. That man is difficult to manipulate. Si omusajja gwogenda otuuza omugaye kakati tulina birthday since ya tugenda mu Acacia tewali sorry tugenda tugambe wa balaki gye tumanyi Nonivi okay tugenda mu Nonivi tewali kigenda kubeerawo biki. He will not buy those lies kubanga ategeera nnyo n'okusinga gwe kyokola ki yajja kugamba Adija omanyi. Can't he pick you up? Can't he join you later? It depends but kyeki kyenkugambye nti omusajja women, most of you women, you want a man that you can manipulate. Go so kosa byokola ki? Byaga but it is too sad even you don't love those men. Kubanga kankubulire. Olumufuula sekibotte. Olumufuula sekibotte ate otuka time nga tokyayagala kubeera naye. Anti gwe kenyini wamujja muddo confidence yokubeera nti asokuimya nayogera ng'omuki ng'omusajja. Atuuka time nga ne public takyasooka ku protecting. Naye abasajja nga mmwe musinga okumalako abakazi confidence. Sekulemba abakazi mbasupportingire no public naye omukazi eri ewaka buli wayambalako akasikati bannaye naawe oyambala obusikati omukazi ogwenda olaba naye yenna eyajjanga yeekubira obuntu nga takyasaana bukuba ababukuba agendewa wabeerawo ewaka. It is okay. Why not? It is okay. Abukuba agendewo omuntu taanyumeeko ngalagawa agenda ku mulimu abwambalidde ani gwe kennyini lwaki abunyambalira ku lwaki twabwambalira ewaka we tuli fembi abalungi abatulaba olunaku olwaleero tulina coach Kabona life coach
munonyeka ku TikTok followingeko ayina information nungi nnyo naddala ku marriage. I got really impressed by his video gye yakoze last week oba like a few days ago. Ayogera ku mukyala wa King Saha. Bannange onchalenjinze nnyo olwaleero nze nga sisirika. I interrupt. Waliwo omukwano gwange yangambye nange tolina listening skills. Nempulira ndi offended. Kati njaga mukwano gwe yeddeyo mugambe. Mugeko kikabona agambye listening skills agenda zingi. Nzifunye leero bannange. Ojja ziiga mpola mpaka taziiga mu lunaku lumu. Naye bane abasajja mwagala okubeera baliida. Kale tetuganye Katonda ate we yabatonda. Naye mulimu abasajja abakikyusa. Wakobadde oyagala gwa abakulembera. Nedda njagala nnyo by the way nze omuntu nankulembera kubanga nze siri mwangu. Njagala nnyo ne bankulembera. Kati abantu kati nganze kabona ate ze sikulembera batali bangu. Njagala ne bansikakanya. Abantu abatali bangu alaba kati kankule ekintu kimu kyotamanyi. Omukazi okudiringa naye kisinzira ku energy gy'ayina. Mulimu abakazi ng'okuwangala naye n'omukuba. Kyovola nze sabeera na muntu atali responsible. Eyo responsibility eyo gy'onteekako it calms me down. Bya responsibility. Naye kati ebyo ebya Justin bu Justin. Ebyo sina bwe kugonda. Nze ng'omuntu nzikiriza nti oli abasajja abakuba abakazi. Of course. Yes. Naye ze tosobola kuwuliriza seogera ku ggwe. Naye ze era nina okukkiriza nti sinza kera ncha kumakyane nga nti akoze bubi nnyo. Kuba sitegedde ensonga zaabwe. Kati okiraba ekyo kyoyogera kye tulina obuuza omusajja oyo. Tulina mutuuza nti omubuuza omukubidde ki. Okitegedde? Gwe towulirangako kankubuza ekibuuzo. Gwe towulirangako mukyala agamba nze omusajja bw'atankuba basimanyi nti anjagala. Tokiwulirangako? Bebo be bakazi abasi. No tokiwulirangako. Sigambye nti bo baliki naye nkubuuza tokiwulirangako. Nakiwulirako. Thank you very much. Kati abamu kuffe abatalina that energy. Abamu kuffe abatalina maanyi ago gakuba bakazi nakola biki tubeesonyiwa n'omulano Hadija sina gye mulaza. Kangende mu motoka. Asibya motoka ate kati kitegeeza wentuuke ogenda mu motoka mba namuwasa. Nze from day on I don't marry that woman. Kino kyenjigiza abaana abobulenzi abasinga era abasinga abamanyi ku TikTok bakimanyi bulungi. Mulimu byempa omusajja kwalabira omukazi gw'anaasobole ne bw'ataasobole. Yeah, obviously. Mulimu mukazi nga si waakuwasa nga mina kweyagalako bweyagazi. Naye ng'okyo tolina gy'omulaza. Kantu kabi statement eyombi nnyo. Statement eyombi. Tenyuma na kukozesa yadde ne kumuwalawo kanku. Tugisiige ebizigo erungiwe. Iye nga Katonda yamutonda akozesebwa bukozesebwa. That's very bad. Kati Hadija kambuza ekibuuzo. Gwe ensenge gy'ogiramu omuntu alina kuyisibwa nga bwe yeeyisa oba bwe yeekwatamu oba alina kuyisibwa just bw'atyo. Alina kuyisibwa nga bwe yeetwala. That is it. Don't expect byokere nkya kumakyo sinkana omwana w'abandi ayambala biwanvu mukakkamu taata tamukiriza kutambula muto ayina empisa muyise nga Veronica gwensanze kolonivi okitegeera asula mu bibaala ali mu bigurupu abasajja atuyina 10. Don't expect me okumisa kyekimu. And some of us we are okay having a woman guy n'abasajja abalala as a person basically. Nze sikinako buzibu okubeera nti nina Hadija tuli abasajja abalala 5. I'm very fine. Kuba kimanyo ja kuwininga. No, si kyagamba nti nja kuwininga. Nadanga nkibe tukwebakako abantu 6-5. No, I'm okay with it. Kati negwe yagala kuŋŋamba nti yo omwana omuwala takiraba kyakola nti kikyamu. Hadija waliyo omuntu akola ekitiisa ate ye ng'agula bamalaaya. Bayire mwe mulowooza asajja baabujja nnyo. Bati asajja si baabujja naturally obadde tokimanyi. Kuba Hadija ajagala nkubuuza. Dino yatwala omusajja akira enkya ku makya n'amanya nti omukazi gwe ngenda okwebakako kuva ku makyadde bamugula. Yeebase n'asajja abasukka mu 5 inedde. Ate n'agenda n'anyumirwa n'okusasula ssente n'asasula. Kikulaga nti asajja tebalina bujja. But asajja they are just territorial. Ku mukazi bwafudde ekyo mukyala wange. No. Abasajja bayuza. Befaako bokka berowoozaako bokka yalowooza ku ekyo ekibeera kimulika essaawa. Kasita kiggwa tayagala. Si bwe kiri. Wakati oyo mwana ow'obuwala gwe gw'ogamba nti mukozesa bukozesa sigenda kumuwasa. Nze nno Geoffrey ne wakubira essimu nga tuli ffenna nsirika. Nosooka omukwata. Kuba tuliwo bangi and I accepted that. Kuba kati manyi ki. Would you be allowed, would you allow omukazi n'akutreatinga in such a manner? Because she's not my wife. Hadija lwaki nwana okukyusa omuntu gwengenda okubeera naye for 1 year or 3 months. Why? Because means ekindeese wano eno kulya kutambula kugenda.
lwaki mbala abaana. I don't care about that. I don't. Era nzi wembeerawo in such a manner omanya nti kankwatemu kyenkute osanga Geoffrey anaamuwasa n'omuwasa. Yes. Because even this woman gwe golabanga nze golanga yogera ekyamu, she accepted okubeera nga akozesebwa abasajja bangi. You get it? Kuba gwe ng'omwana obula gwalina control ku bulamu bwo. Noga no me am dating one man at a time. We have seen these women. You get it? Naga nze siri wa buli omu. Ngenda dating akabona bwe kigaana okitegeera nfuna omuki nfuna omulala. So those women nabo bakola ki? Webali. And these are the women that I urge these men to marry. Not a woman go genda okwebaka kona amwebakeko. When you're using what I'm telling you nadabi nebyenvu okwogerako, make sure nti weekuuma nnyo gwe ng'omusajja. Kisooka kwambala, ekyokubiri kebeza. Ng'obakebeza nnyo. Oleme ate funa bulwadde. Kyekukakatako oyina okubeera ng'ofunayo webbali. It's not a must. Be satisfied n'ekyolina ewaka. Mukazi wasobola okubeera full package. Olwera kyekyenza abasajja. Buli kimu. Nze ndabanga ekyenza abasajja. Nze ndabanga abasajja just baagala bwagazi kwenda. Do you think your libido is the same with mine? Do you know that in a day I can have sex 5 times and I still want? No, kati kiki ekiganda mukazi wo okubikumukola 5 times. Women don't want it. When we come to reality now, okimanyi kuba datinzeeko. You can have sex with a man once, kangeze mu lunaku, oba no having an sex emirundi kale ng'esatu, but the following day you don't want even the other days. Ng'oyagala just wummulamuuko, obeerawo mu kadoli ng'ate ffe tutamanyi oba tutaagala. I don't want to talk about myself. No, you're talking for women. I'm talking for women. Naye tekisoboka. Kati kyekyo kyenkugamba. How I cannot want it every kyenkugamba. Tekisoboka nabyo ddala ekitasoboka. No, some women do. Yes. Abakazi batuuka time sex. Why don't you find out why? No, tekiriyo. That is nature. Olumu just ayinza okubeera nga cause ya family planning or something. You can find a solution to it. The problem with most women, they think we should control our libido. Nebirabira nti some things are natural. Kuba Hadija singa engeri jogoyinga within the system of having sex with a person. Singa yali engeri yemu nange. Singa naffe tetuliwo. Singa tebatuzaala. Some of you are forgetting nti amu kuffe tuli results z'abakitaffe okwegayirira ekiro kiramba. Mute mukimanyi ekyo. Ate mune mwana mga libido y'abasajja mbi lwaki togi controlling? No. Omusajja asobola okwegayirira ekiro kiramba. Yeah, there are some men who do that. Kati gwe omukazi oba oli why don't you do things that make them want? Just gwe jabuzi. The problem omusajja naye bw'abeera nga asitusa ayagala jebuzaako. Kati olaba Hadija Katonda ffe yatonda mu ngeri yanjawulo ffe abasajja. Kino olaba kiwala nga kitawawo nga kibigula. Jambosa. Naye kati kyeki kyenkugenda nti tuli banjawulo nammwe nti mwate muli bakuteekateeka. So kati our libidos are different. Ate kati mwe musuubira nti tulina be controllinga. Ne kumwenza, I can ask you a question. Do you think omukazi asobola controlling a menstruation period ze nagatojja? Do you think she can? No, she can't. Naye tosobola agumikirizaako ezennaku omukazi gw'oyagala. Lwaki menstruation zo tezigumiikiriza? It is naturally. The way how I want to pull out that liquid. So you want to eat nga omuntu ali mu period? The way how I want to pull out that liquid is the same way omukazi menstruation zo zitalinda. I told you guys, me I believe in reality. Nze seerimba. Sijja kwagala kujja neno ku sweet talking Hadija. Gumiikiriza gwe ng'omusajja. Lwaki tolinda mukyala biki? No. It's not the way. Omuntu gw'oyagala omulinda. N'okulinda si nakwogerako nti kubi. Because tosobola kwebaka na mukazi ng'ali mu peace, for example. Naye kyengezaako kugamba. Omuntu alya food every day. Ogibadde kintu abasajja abasinga naye n'abafumbo bali ku timetable ya sex nga yakimanyi mandi takwatako. Olwokubiri takwatako. Nga mwiki zirimu ennaku bbiri. No one doesn't want. But for me, I ask you, how can you tell me that you don't want? Lwaki ongamba nti toyagala? Lwaki ongamba nti toyagala? It is the big question. Ngo toyagala oti. How? And why? Why? Chobola abasajja baba balowooza omukazi ayenda. Let me tell you this. Nze nzikiriza kuba ntegeera abakyala ne system yaabwe nti their days agenda okugamba nti teewulira bulungi. And you as a man ayagala mukyala wo ng'ogenda kitegeera.
You can be gentle. You can do but be gentle. Naye mwe abasajja mwagala omuntu nakola ebyaba bichi naabuke no naabuke lina chukelina waliwo ennaku ebyo we bitasoboka. Hey, but at least you make an effort. Oh, sure. And you satisfy somebody. Kufuna kitegera ky'omulala. Oshegedde? Kufuna mnyama. Naye kati naye namwe mukisusa wokitegera nti kwolo tali bulungi. Try to be gentle. So if you try to be gentle and it refuses, what do you do? And refuses what? What refuses? So you won't tell me tewaliwo nako omukazi zabeerawo nga tayagala nga ne bw'okola kitayagala kyoga tekibangawo oba tekiriyo. Nze sikimanyi kunze. Oli mufumbo? Kanyuka juice. Nze kunze sikimanyi. Kyoga omukazi omufumbo obunaku having sex. Abafumbo abaliyo bagenda tugamba mu comment section. Just babeera ndoza bo tebagadde bwagaza. On daily basis oyina abeera nga okwegatta akwagala. It is a sleeping therapy for a man and you yourself. Yeah. Era nga lwata kikoze omulaba akulunguta na mbuliri avaayo agenda anywa ku mazzi mu fridge bw'akomawo nga tannalya kaakulya. Naye nina kyali wange alimu ebyobusawo nina mugamba bakunoonyerezeeko. Olabika oli kika ky'abakazi abagwenga extinct. Mugenda mu ggwawo. Sleeping therapy for you can make it a sleeping. Olaba even in the morning every day. Yeah. Not me. No more women. In the morning nga muzukuse nga tonnagenda kusaala muzuka saa 10 nga bana tebannaba nagenda na kusomero. Muyina okusooka ne mutandika olunaku. Otyo? Bwekityo okina okuba lwakuba abantu ebintu babiggyemu amaanyi balowooza mbu simanya ebyomubufumbo biralamu oyo ayogeza simanya nga talina experience nedda. Anyways, kati back to the point enkulu. Ekisookera ddala mu byonna abakyala b'okubbali ne ba family members ba respecting abakyala baffe. Eyo point nkulu nnyo. Babeeko respect gye babawa. Kubanga abasinga bo tebamanyi nti amu tufaananga bwe tufaanana babakyala baffe. Tunako also kusanga nyenzo okujja wano nenga simanyi na dino society lwebagyoza. Simanyi na dino bagigolodde. Nenga oluusi njogerako kyogere nti owa enkya nina interview. Muntu n'ategeka. Yes. Esati bwe tigitegeke. Nembivaako nembera ku byange. You get it? Nga tunazitegeka na buli kimu. So with all those efforts bandisanyi bawe bakyala affe. Respect to a certain extent. Sister wona jawa kana alekanira mukyala wona n'afuulawo ng'awawe. Senga w'abaana atuuse bamulabira eri ku gate. Balina okubeera nga balina ekifo ekyenjawulo era abasajja abategeereka kino mukimanyi. Tulina ekifo kyenjawulo kye tuwa bakyala baffe. Era abasoya abamu ku ffe front seat ente tugijjaako bakyala baffe nti atuulawo ng'ovuga n'ekibeera ki. Kubanga still yawe embeera mu bizibu y'omuntu genda otambula naye. Because family members are important but ekikulu kyo kiri nti tewasobola kumbeerawo ng'omukazi bw'akola ki. Bw'abeera. Wemba ngenda kulya mukene wange tewali agenda bimanya. Ngenda mulya na mukazi wange. Omulimu ogunzigwako nga tuli mu kuhasolinga. Ngenda hasolinga na mukyala wange. Slay Queen simanyi na gyagenda kubeera. Slay Queen agenda kunjagala nga ategedde nti oyo kabona. Ayina mu kasente. You get it? Nebe tagenda bimanya. Agenda teyo kunjagala lwako ngenda musasula apartment. Nga takimanyi nti waliwo olunaku we nakeera nga nsula wansi ku mufaliso ne nga nsulako n'omukazi nga tulina obusepiki bafoobwa bonna n'akasigiri. So some people don't know that. Bo baagala biwedde era naddala baire abawala abasire Queen betwagalirako eyo wabbali. They should highly respect our women. Nnyo. Bama. Nnyo. Kyova olabanga abasinga bakimanyi bulungi. Bwe ziwera saa bwe ziteeza ekiroto ku basimu. Era nga bwogeza n'ogikuba ogenda ku blockingibwa. Yanga all you can do is send a message or never. Bwekiri. Oyina okkiriza nti olinva ndiirwa. Wosalawo okubamba ndiirwa beerayo. Kuba abakazi abaagala okubeera nga bali respected bakenkya ku makya ne bakikolerera. Nakenkya ku makyalaga kati nfunye kabona that is my mind. Waliwo enjogera ennaku zino egamba nti tozimba musajja. Njagala ombuulira ensonga eyo kuba bw'ogamba ne mukazi wo nemwebaka kafaliso. Abasajja mbu bw'afuna ssente mbu afuna gwe yeetaaga. Oba simanya afuna gw'ayagala. Waneeno bw'aba talina bw'abeera ne gwe yeetaaga. Ekisookera ddala ekyandiita kutereeza abasajja bagambe ebigambo nga byendi mu kwogera waneeno basookula efforts bakyalawe ze bateekamu kwamu tebazirawo era tebazimanyi. Then secondly aboogera ku kyokuzimba abasajja bale kati
kibogerako kyetategeera kwoli amanyi okuzimba omusajja gwe keera nkya ku makya n'ogenda n'okola nnyo n'omusajja n'akola nnyo ne mwesitula no si bwe kiri ng'obadde okimanyi nti mukazi wange okubeera ng'asigala ewaka n'engenda n'envuga pikipiki n'andabirira n'akola biki n'azaala abaana omanyi nti abanzimba you get it aba ayina ettofaali lyagatta ku bulamu bwange by the am among the men abakkiririza mu mukazi okubanga agawana 50% nga mwawukana kubanga babikoledde yadde abadde tagenda ku mulimu okukola yes obviously kubazadde abaana abaddewo akubeereddewo buli kikukosezza kimukosezza yeah that is it wow neba nabogera ku byokuzimba omusajja simanyanga omusinkanye nga munaku biki even my sisters nze wanza n'abaana abobuwala bangi batya ne wakanze nkibagamba togenda na musajja atalina kyayina go with the man who is financially stable yes sogera ku musajja mugagga ayina nnyo ne go with the man ati singa ayina omulimo yes ayina omulimo ayina vision ayina ne wabeera that is good to go nti agenda kubaako wateeka Hadija yes era sobola okulabirira Hadija awo mutandike netofuna musajja talina mulimo nengoye talina na vision ali awo katogena muzimbo otya posi kwanga mu kika kyammwe muli bazimbi genda maaso anange ona challenges ne self challenging yenna olunaku olwaleero mpunzi nina wentuse nempulira nga nzirisaawo nenfa ate nemala nenziramu nenfa but you're really very informed. I love your information. It's really very informative. Kakasa abantu bagenda jagala. So ndowooza olunaku olwaleero tuwumbewumbe n'ensonga ya so njagala olunaku olwaleero tufundikire n'akagamba akagamba nti omusajja tomweyalira n'omwebikka. It is a campaign that has been running on media for so long. Aba complaining ku basajja abatandika ne bakazi baabo okuvedda. Ogenda okulaba omusajja afunye oyo goyita kiigo. Ogenda okulaba ayiribye naye ogenda ola afuse best friend we. Nga nebibere wa mukazi wa bibuliro oli ogenda ola amuwasiza. Ogenda ola omuntu gozo complaining nga you're complaining about the same person. Ogenda ola ngo amuwasiza. What do you have to say about that? It's okay that abantu abagamba nti omusajja tomwebika n'omweyalira babyogeza bulumi. It is in female nature. Omukazi bwakwagala agenda kwebika akweyalire. Nawe bolabanga abeefula abeekalakaasa. Omusajja lelelele ebasimu emu yakabona njaga kulaba najjanga adduka misinde. Nakabona aluli wakola boti n'omuga biveeko ebyo n'abivaako neyesigama mu kifuba. That is it. Ate nekyaze kankubuulire. Abantu asinga bo balina kye batamanyi. Some people are badly hurt. Ate nze kino kigambo omwana w'obulenzi olunaku lwaleero ali waneenga. That is the biggest red flag mukazi ng'onaawasa. A woman amenyise nnyo muleke. Kozi tagenda kuggyayo makulu ga bufumbo. Kwa makulu g'obufumbo gali kwebeererawo. N'omuntu alinamu kiri eri ekyokukola ebibye yekka mubi. Kubanga again we tujja mu bufumbo the two become one. Ekikosono kiba kinkosa gwe uli osalawo okola ekikyo ng'ondese emabega kitegeeza that is not marriage kyovulanga it is for good and for worse kategeera so era abasajja asinga abakaabanuka abasima abasula mu mamotoka biki that is the problem gye bakola bakira enkya ku makya ne bawasa abakazi abali badly hurt. That's why nze sijja kulimba if I'm to marry a woman sisuka myaka 23. That is it. I don't. I want a woman with real love. Love yaddala. Nga newe sida message ekimukabya. No, it's okay mulimu abagendo bategeera kati gwa Hadija kutaata wange okola amakulu g'amaanyi. Era kati gwe naakufuna osokulya buli kimu kyoyagala. Naye nze so abeera na musajja mukadde tebakulya. Sigambye nti osobola but ngezezaako kuweerako example nti abakyala bali myaka gyo bawala. Yeah, that is it. Nenga bwe kijja when it comes to marrying. Nada on my side. I believe tebaina maanyi. On my side, ebyo saagala kumanya. On my side. On my side we kijja kusaidia yange njagala omwana omulenzi awasa omukazi gwe bagenda obeera ekimu. Gwe bagenda okussa ekimu. Cause nze Hadija kankubuulire. Kintu bufumbo si kyangu. Oba si muzannyo. Lwaki? Hadija imagine okere nkya ku makya n'osinkana omuntu akuliddewo naawe okuliddewo ng'ekigenda obbagatta bufumbo na mukwano. Okitegeera olaba sister baffe. Some of us tulina abantu nga tata yomu mama yomu nga DNA almost yemu nga mukulide ku mmere yemu musomedde masomero ge gaki nenga temukwatagana
Chovala nze advice courtship banange. Kati omubera nga temukwatagana mu ngeri bwetyo kati gwosubira otya Hadija gwosanze obusanze muko omukwatagane. Kinene ekintu kijja na kubeera nga weeteeseteese n'ofuna omuntu omutuufu. Kati ate bwe kijja ku basajja it is them getting that woman nga akyali muto nga akyalina love. Ojjukira love gye twabeeranga ne mu high school eyokubeera nga agenda kulilayingako. Era kyenjigiriza abasajja abasinga nti bw'ofuna omukazi ng'akulilayingako banga akwagala nnyo don't let her down. Ate gwe mubeererewo omuleetere okukimanya era akirowooze nti okwagala teyakola nsobi. Era bonna bagenda babyogera nti omusajja tomwebika n'omweya nagane ngwange nga mweyalidde nnyo nga tangiwangayo nga mbedde mu ngeri bweti ne bweti ne bweti. Ng'obakongooza bigere. Yes, that is the best way marriage can go. Bwe kiri abantu asinga bwe kye batakola ki kye batamanyi oba kye batategeera era balina okubeera bo ne bakimanya nti bw'ofuna omuntu wo ng'akwagala nnyo don't take it for granted. Mwagale mubeererewo. Wow. Ekikulu mubeererewo. Naye the problem we are having, we are no longer honest to each other. Nina video gye nakakola by the way yadde yogera ku ngeri how breakups we tuzicontacting nowadays. People just go mute. Muntu ng'asirika. Ng'asirika notamweza good morning n'atakuweereza ate fasajja muze tuguyina ka story n'okoowa ng'osirika ng'osirika nenga kati ate namwe muyina ego watangwe nange sijja mukubira aloza musajja karere anti jugana we naye abalala kati nga kibeerawo bwe kityo Hadija nga akere ekya kumaca afuna baawo mupya babeera bonna their relationship becomes serious ate wenkomerawo nga ndaba okinyiridde olusi kifuse na YouTuber nina bwenkira bakirabire wenkomone ngamba Hadija wankyawa ne kale saakukyawa kati akazi balina obusungu olwo nga abikomyawo saakukyawako biki bikisigwe yasirikalere gadi nasirika nene wanindowozeza ate ffe tulina ebigambo wanindowoozezaako nafuna obuzibu biki nze gokimanyi okiwe bulungi viza yange bagikansolinga ekyo nali ntambula nga Uganda wenkomawo ne bagikansolinga nembeera no nga ndi stranded nena omuntu yali alina okumbeererawo mukazi watunawulira nga ate ye buzibu naga kale singa namukubira relationship ngeddamu nga tukubeera kaaba basatu era nze kati kankubulye nakano kankayiseewo most women tebawangala mu relationship zaabwe enkadde lwaba ex baabwe. Yes, yo ex yo people abakwana abangi bakulowesa nti omuntu gwena si mulungi because relationship ina stages waliwo stage eyokubeera nga muyina ejjakirizi then olwo wetukanga eri serious ate awo kibowamuuko ng'omuntu otandise omuyiga nga naye atandise okuyiga era asinga bebabukira mu relationship naye nga ate in that mu kaseera ako wemulina okubeera ddala ekimu kwa kati kabona ajjawo byabadde akulimbalimba natandika okubula ekituufu kikyakola ki kyali naga Hadija saagala ogende mu bbaala kati kyaliwo Cynthia nagamba lwaki agaana omusajja nze namuladda nga afuga bbi Hadija omusajja wamulemerako notandika obbirowoozaako and tulina obuzibu bw'emikwano bayirawe nabo ne batandika okubeera nga bakuze kati wafuna Fred mu bbaala gy'ogenze naye naddamu n'akulaga that gentleness kabona gye yakulaga mu ntandikwa oga I think I made a wrong mistake okwagala kabona kampe Fred ono obudde kati nga nze wange attention ogikendeza ng'ojwa Fred kati atenza olukizuula fasajja ebisesi nga tukizuula n'osiganga omukazi omwagala n'omanya nti kanjira nkwatamu n'obeerawo ng'omwebakako paka ndowooza lwabikoowa Fred n'ayingirawo gwe n'ovaawo kati Fred era naye babeera batuuka in that serious mode kavuma nga ajja most women here abasinga bali in such a situation bo tebamanyi lwaki relationship erina wetuuka nga eri serious kyovola abantu abasinga they think marriage is extended dating and it is not era wajja okuva n'ensonga ya kanale mugume naani eri ejja kizituuka time neriggwawo ne mubeera nga muli serious ne mutandika otunula vision yammwe n'otwansi n'omukazi n'omugala naawo twetaaga abaana bana by the time we make 45 tulina okuba nga tetukola by that time tulina okuba nga tugenda ku vacations nga tweyagala by the time we make 45 tulina okuba nga abaana ffe omutennyo at least ali mu piiki P3 njagala ozaale by 40 obenga tokyakola ki tokyazaala you get it obenga tokyazaala omubiri tusobola okugenda mu jimu guddewo kuba omubiri gw'omuntu omukadde teguddawo okimanye these are the things Bobby and Baby did balwana nnyo they had a big vision ne bazaala abaana nga obudde bukyali omukazi n'abivaako neyeerabirira olunaku okukwata omwana wa 25 n'omuteekaawo n'oteekawo ne Baby nolanga Baby muto ku ye lwaki she got embaana alina vision ey'amaanyi but the problem is that now women of this generation
mufuna omusajja alina vision bwetyo naye nga tasobola beera naye because he is very serious with life era bigenda kubowa kyeki wenavudde okugamba kirera ekintu these people should respect our women because you don't know what it means okubeera n'omusajja ali serious n'obulamu. Do you know that some of us otusanga tetugoyinga na ku outings sajja akomawo n'atula mu ntebe n'akaako Premier League awaka ate nga alina bakwano ate nno kati olina ne chance nti ala Premier League mulimu omusajja akomawo n'abeera bw'ati ng'alaba ebirooto byagoba tebitambula. Nze nakyogerako nalabanga kitange yakomangayo waka n'atula kabalaze bweru n'atunula bw'ati wansi ng'ebintu bibye abitadde awo ebimu ne mu biyingiza kati nze ngamwe cowboy yeefula wa lugezigezi naye namala kula nimanya nti omusajja bula ebintu ebimusukkako ng'ekituufu talina gwayinza binyumiza okugyako okubeera awo n'abirowoozaako buki ate weerabira omuntu gyakoma okulowooza ennyo ku bintu gyakoma okufuna amagezi agagenda obisolovinga n'okufuna ebirala. So some women are not even worth being wives to those men. Abasajja bamanyi babakaluba baani if he tells you his story with that wife oyo yabadde ku molo nga yambadde silipa akugamba yagenda UK nga ali 19 years bwe yatuukayo n'alwana omukazi we n'amwegattako najja ne babeera nga basula mu kasitowa akamukulu we e Bulaaya mu kasitowa bunene obusitowa bwe buti nga mwe basula nga bagenda ne bakola on daily basis n'akugamba nti ye ng'omuntu yamala 19 years ng'e Bulaaya takola kinga tavuga motoka naye nga ate obusobozi yali abulina but he was investing back home not until he came back here okulanga essaawa enaso bakazi bombiri bavuga Range Rover naye avuga Range Rover. Yeah, man. So abantu asinga they should understand let it come to relationships there is time y'okusiga n'okukola ki ne mu mwagala kungula oyagala ogwekabona nga tomanyi yajje ssente mwenyumire she got a good boyfriend he's loaded where did he get the money mwagala biwedde and it's not the way abasajja era nga nabo batwagala balina ssente nga gamba oyo omukazi sijja musobola nga sirina kansoke nzikole anti kyekyenkugambye nti gwe aba akimulaze kati ze mulimu n'omukazi gwe mmanya nti genda mwonoonyako ssente bwe ziti bwe ziggwawo nga mwesonyiwa I want to gain further bannange olwaleero mbuze speed I think tufundikire exactly bannaye mwebale kutula mwebale kusubscribe nga sigenda barisa tubadde ne Kabona life coach mufollowingekawo ku TikTok kwali nnyo awa lessons nyingi inshallah wanaaba asiimye nja mukomyawo ku programu eno twongere okubeera nga tusajjula ebigenda mu maaso mu bufumbo mpandikirawo mu comment section awo ntegeere ki kyolowooza ku mboozi eno biki ebibuuzo byolina bye tuyinza okuba nga tumubuuza maybe inshallah in our next program bwanaaba akomyewo sibula ku bantu bane guys you subscribe thank you comment endowoozayo n'ekirala mukone mu like button eyo and I think mugende there are more of my videos eziyigiriza then tulina ne podcast bagiyita musajja zuukuka yeah we fall under the same umbrella tuli abantu nga basatu basically kale abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribinga assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi.